10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, mwaka ruru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. We in a future in thy hands, united, free, full, liberty together will always stand. Oko vedane deliliona. Happy birthday. I'm this girl. Bye, Hajj.Nadduli. Fine. Tuna chakora tuweko sadobozi ya fe. Tugenda kumara waguru. Okubera da ku 10. Abasala kile kimuwe akaganya haja tusemese message kifanake. Kokubera ngikibaye bulungi nnyo. Ebana mawulire awomba we ekyanya. Tandika waguru wanika waguru Haji 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, mwaka ruru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bakadde bange mwenna bakuŋŋaanye wano nga mwabo mwe muli Bishop, mwe muli Secretary General wa Union of Muslim Councils, mwe muli omuwandiisi wange ow'ekyama Dr. Sinabulya, chairman of muto wange chairman of 5 kakata mukitegere nti empeewo wano yatwalawo bwovu omulala wadda muki maama wange era omukiise wa district Kagezi Munywange yali abuze mutabani w'Owegaso omukulu member wa parliament w'ekitundu kino ekitutwalira ddala bassebo ne bannyabo. Nsooka okwebaza Katonda agambye nti siima buli kyonna kye mba nkuwadde kubanga okusalawo kuba kwange. Omusana gwasoose ne tuyaka ne batukuba ekire ky'enkuba ntuga nti ennaku zino bwetonnya ezibya buzibya ate n'agisalako bw'agisazirako obudde ne bukomawo ate n'atawaanya amasannyalaze. Kale ebyo byonna byaffe naye tubigumidde. Njagala okwebaza okwoola kwange kubanga ne lumu Yesu yayagala okukola omukolo nga guno n'akoola bangi naye bonna bye yayita ku kaadi teri yalabika. Entebe ne zisigala nkalu naga nti ki ekibaddewo. Mukama wange tetunakitegeera ti mugende mu masaŋŋanzira wali buli ayita gwe muleeta bwemujjayo ogenda okakananga ekidaala kigize eki kijjudde naga nti bamukisa abo abayitibwa ku mbaga y'omugole w'omwana ne bajja nammwe muli bamukisa bazze bangi naye ababadde ab'okuwulira ebigambo byange nga muli batono. Awo Katonda olabe wakyusiza. Kale n'olwekyo emyaka giigino nga 3 bukya tuva mu nsiko naye tetukolanga ku mbaga yakwekulisa kuva muki mu nsiko. Era nammwe temutulabangako ti mwali muva mu nsiko mwali mufaanana mutya. Ono nga tewali lubuto lwa maama luvuddemu yanzira ku mugongo. Twakwata ffenna ennoni era neŋŋamba kyaa bwetuba tugenda luki kubanga yali kijaana bano abalala bemulabye abaaba bayimuke nga buyanki. Mubalabaawo kale n'olwekyo ffenna eddungu twaliyingira n'olutalo bwaluyita Kayoola. Mbadde neerabidde mutabani wange bw'abulidde mu Secretary General ate kubanga naye bwenjogedde ku Secretary General oli najjukira ti waliwo Secretary General omulala. Kale nno naawe nkulamusizza mukama wange. Kale no ebbanga lye twamala ennaku etutwala sijja babuli banzaala ennaku z'omwezi 22 Desemba 42 ng'olwaleero era bwali bwe buti nga ndi ku nsi era banga nti nakuba n'omwasi nga njasimula okuva mu lubuto ate okujja mu nsi empya. Sino ng'obwo bwali kaali kabonero ka bujeemu naye ensi yakatwalanga akabonero k'obulamu. Naye Katonda bwe yatonda Adamu n'amuleeta ku nsi nga Katonda tannabakubako kyagamba Adamu ekyokukola. Adamu n'akuba omulanga
Katonda kyabaga nti obulamu bw'omwana Adamu kunsi bujja kuba kwanguyirira sinnamulagira ng'alina kyakoze. Kaakati buli akaana akasimula kala kaddamu kakola reputation ya jjajja wako ey'obujeemu bw'Adamu naye ate ensi ekabala kuba kati kalamu. Kale n'olwekyo nno olutalo olwo nga tuluyise musijja ddumbi oyo wansi naye njagala kubalaga nti bwe nava mu masomero natandika okusomesa ekalasa ngenda kuza mwezi 16 ogw'olubereberye 1969 nensomesa emyaka 11 Museveni kwe kunsisinkagana nga ne mwannyinazo ono tusomesa ku mutala gweguki gwegu naye abaana abasola wali abamanyi amakulu bita bayitayo wakulu bita bukusu. Omu ku baana bange ow'ensenene najja n'agamba masita ti mzee Museveni akwagala. Nebuuza fast nga sirabanga ku munyankolo ku mutala gw'obukusu. Saalabako wa UPM ku mutala ogw'obukusu. Neŋŋamba olwo agukidde waani? Ate yali memba wo wa UPM nga twesimbyewo mu 8 Edward Kanoonya kikone ku Kanoonya ng'ate asula kalasa tasula kuki makulu bita naye no kwe kunoonyayo ate mukoddomi wange Ssebunya nga ye mwanika wange wa DP Mugombolola ye makulu bita nali chairman. Ne mugamba owange waliwo ayampise jangu tugende kubanga twatumusomyeko ntumulya ku mawulire omusajja gwe bayita Museveni yeekubye ensiko n'agenda akuba barakisi y'ekabamba ng'ajja kanya kasikuuta nga tugwa kasikuuta kaffe egenda okuwera embwe tebaga nti obudde tebukyalaba ngalo nga tugguse simulabangako ne tandabangako. Kaakali mu kusisinkagana baga nti oze yajja kutekalodiyo akatono n'agamba wani nti ze Mwami-Nadduli erinnya lyo lyatuuse dda wano lyatuuse nti ye naye njagala genda kuwulira amawulire gange gano nsaba tusisinkagane enkya ssaawa 3:30. Kaakati mu kutangaala okwo obulevu obw'engulu buno ne bulaba ne mukakasa nti oyo bwe nali ndabyeko mu bifaananyi n'eddoboozi n'eriwulira lye nali mpuliddeko kubanga yali state minister wa defense mu gavumenti ya UNLF. Netulinnya sukuta atutulayo yakeno nensomesa mangu walingawo okugiro ddakiika nga 2 nenvuga nentuuka ezage zigenda okuwala 3:30 nga tusisinkaganye. Mu kusisinkagana okwo waliwo lwakaita kasaka naye kaali kayembe nga kano mu mwanyi naye ate kano kanene netutuula okuva ku ssaawa 3:30 paka ku ssaawa 8:30. ze ssaawa mmeka? Nkyajjukira nalya na ttooke nendyerawo n'okugulu kw'enkoko era nkyakulaba. Twanyisiganya ebibuuzo bingi. Gwe bakuzaala ddi nti nze banzaala Desemba 2 nti gwe oli mukulu wange nze banta ana mwena. Nemugande kati no nga butukkiriziganyizza gwe mukama wange nonkuwadde oli muto nga gumutwala kubanga omuto ne bwasikira kitaawo bw'ogendayo ga nti nyenze wa taata. Si bwe guli mu Buganda ddala. N'alaga si kwagala bwagazi lutalo. Naye bwe twatuula e Moshi mu Tanzania twakkiriziganya nti tugende tutambaala eggwanga lino tulitwalemu emirembe tufuna abatukwatizaako. Naye bwe tuli batutuuse nga tutaddewo okulonda empuya 2 oluba luwangudde tuligenda nalo. Abo tuyita abakomboozi the liberators abanunuzi be baliba be bawangudde nga tugenda mu maaso. Bali be twajja okukomboowa be bannansi be baliba bawangudde
gana kutugoberera nensi efune continuity ne bewe emyaka emeka ebiri kutekawo okulonda naye olwa evils ezajja ziriwo binaayiisa lule bamaze ennaku 68 binaayiisa bamaze emyezi 11 okiraba kaakati binaayiisa nabaga nti abaana tuteeketeeka okulonda kwekutoka okuteeka okulonda okwa 12 tobiga nti bajja 79 ebikolobero ebyava mu kulonda okwo Paulo Muwanga bye yatukola sibibala nti Obote yabikola ani yabikola Paulo Muwanga yali atwala ekifo kya chairman wa military commission nga yakulembera nga prime minister nga ate tulinawo Sekono bali bamanyi obulungi nti musajja wa DP nga yakulembedde akakiiko k'ebyokulonda yamukuba ekiwandiiko toddamu kufulumya bivudde mu kulonda bimala kuyita wano mu ofiisi yange era n'addamu n'asabasaba n'ebigambo ebikwata ku kulonda ajja kusibwa emyaka 5 oba n'oggaddako emitwalo 5 egy'engassi emitwalo 5 abo bwe bukadde 5 obwaleero musajja we Nadduli n'enzira ze bwennungi n'enjisiba omumwa beswi sikyasobola kubaamu kigambo ababa babebukisu nga babawangudde ate eno rediyo Uganda besoma nti bebagize eki oli keyegwedde nti abawangula balala ate balangirira baki balala kale nembeera efaanaganako bwetyo oli bagamba nti mukadde wange tonnanga bampangudde nti oli musirusiru ey'obugoba gy'oyagala kubanga bwetugenda okuyiga n'ogenda n'ekitimba ekitimba kiba n'omugabo gwakyo naye gwe area naye kumba n'olyekere alimba embwa engoba ennyo akasolo ekwate kale ogenda okakkalanga gavumenti Paulo Muwanga agigabye awozezza ababaka 78 ayita Obote ajje akole gavumenti ya UPC era begwali nituga nti ebyaffe bikomyawo katukomaawo Desemba 12 ezo zennaku endala nga 21 ezayitawo ne tuyingira mu January ogumulamba February 6 muto wange ono yekuŋŋaanya ne banne beekuŋŋaanya ne balumba enkambi y'e Kabamba bwe balumba enkambi y'e Kabamba tebanjagayo munyago gwa Mungu naye yali bayizawe yakuyitamu kulangirirako luki lutalo ne basala ne bagguka ekibuga ogenda okutuuka ekibuga abantu olw'okuba bali n'ennyiike y'okunyaga obululu ne bayayaana ne babaniriza nga babaniririzanga nti gwozaana gwajjira mu linnya lya Mukama ozaanira ddala ogenda okkakkana nga bali ku lutinze lw'abajaasi abatakka wansi wa 3 ne babatwala mu lukoola egyo twatuuma Nkuluma unity kaakati okuva olwo nga 6 muto wange ono atambula n'ejjeeri ajja ggulawo enkambi avudde ekibuga wuuyo lw'amata avudde lw'amata wuuyo Bukomero avudde Bukomero wuuyo Kyererezi Kapeeka avudde Kyererezi Kapeeka wuuyo Kirema bw'ava Kirema wuuyo Makulubita bw'ava Makulubita n'asibira Matugga ku mutala gwe bayita Migadde ezo ze unity ffe paleje ebyo bitwayitamu nze nendyeno mpandiika nenkuŋŋaanya abavubuka bange bonna nga bwe mbalaba wano olwaleero aba DP nembakuba ensiko nendeeta aba CP nembakuba ensiko aba UPM bali bakyakye naye nga twalinamu
ayalinga candidate wa UPM ate ng'atudduse hazzeeyo mu UPC enkambi nezitandika okubunya nze siyayingira lutalo ng'emmundu ziseka nayingira olutalo kuluteekateeka kubanga ekigambye tewaliwo bajaasi so twagendanga tuggulawo enkambi tuwandiike era tutraininge olutalo lugende muki mu maaso nkakasa kyogenda okutuuka okumalako February ne March ng'abajaasi abasukka 225 tumaze okubakuŋŋaanya kubanga n'abasomesa bange nabatwaliramu n'abaana bange yabaddeko wano adokita balemereddwa ne bagenda kale olaba embeera banyina ba Hajja nabo wandiika ne mbatuwala era bwe basemunya n'emu ikye bajja baffe kaakati olutalo bwe lubujja ne lugaziira ddala enkambi ezo twanga boziramu mu mwezi gw'okuna tukuba bukomero tujjayo ne fiyat ey'emitwe emimyufu awo tukyabukidde ddala twokyanga luyiira mu mwezi gw'okusatu nga nnaku za mwezi 15 1983 ne batusibako foosi nnene ne tuva mu Bulemeezi ne tugenda e Ssingo. Bwe tugenda e Ssingo ewaali wazibu ddungu teri byalo teri mmere teri muti guliibwako awo obuzibu ne bujja ate bwe mugenda okusaka musaka mbaduuye emabega ng'omaze okubuuka oluguudo olwa koolaasi obusazi oddeeri ne bateega abasirikale ne batta abaana baffe naye nga tolina kyoyinza kukolera lubuto okujjako okuwewaayo ofe ogenda obbe ofune kyonoogera ki kyonoolya obulamu bwe twayitamu ne tutuuka okugabana abantu 7 tampeko y'emberenge egi naye wiiki mbuulira kale ogenda kulyaki nga tukola ekintu ekyo n'ozisiika n'ozimira weekatanka akadomola k'amazzi ak'omujaaja digestion system esigale ng'ekola ebyenda bireme kwesiba era nze nagenda nyambala 42 tugenda okutuuka omwaka gw'ekinaana mu 5 nga nyambala 27 si ye mwana ow'emyaka 15 era senga twatuuka wano mwali tugambye ntwajja twasirimbinga naye nga ate tuli balamu obulamu obwo obulaba eri musiko tetwatuulanga butuuzi musiko yali enkiiko enkulu mmeka 2 high command nga yeyina fighting force yerwana secretariat ekulemberwa Kigongo eyo nga yetulimu yeteeka amateeka n'okugassa mu nkola wakati w'abajaasi ne bannansi okusobola okutambulira awaki awamu ezo enkiiko nzibaddeko ne tukyusa NRC lwagenda okutuuka nga mulimu abantu 5 mwami Kigongo omulangira Jjuuko Kasabanda Katenta Apuuli Mukyala Zizinga omulala erinnya dibata nga 26 Juni 8 ne tukuba olukuŋŋaana mu Kakereziya Engoma nga etteeka lye twateeka ligamba nti NRC yeri waggulu zino zonna amajembo ki bitongole biri wansi wa lukiiko oluluwa tuli ne tugamba neba ne mutubuulire ani asalawo ebiteeso NRC nze mutuli abantu 5 mwe ng'ate muli 12 birifuuka ddi ebyaffe lukiiko okututuula era nze gwalonda okukulembera okwogera ku ludda lw'abapolitical leaders ab'omu magye nga ndi ku ddala lya lieutenant okutuusa nze eryaga nti muli batuufu naye bapolitical leaders bano babadde organized
ebintu byonna bibaleese ebyabwe bigize eki biizi enala sitwagyongerako ne bagyongeramu abantu 7 haramu mupe abaleeta ebiteeso mupe teri yavaamu kuyingira mu lukiiko luli twalingizayo bapya Reverend Father Seguya yali w'ekijaguzo mulimu okusiibwa mu kwaya nekuddako fega baportfolioes twali 8 ne tuyingira ogenda okukakana ku lukiiko lulisaziddwawo kyerunasalangawo kyekinaateekangibwawo era twakubirizibwako abantu 2 bw'ataba Jeno tumwine kati omugenzi lwakubirizibwanga Kigongo gwembadde nsuubira okubeera wano olwaleero onfuna bulungi naye mu bikolwa ebyo byonna twabikola naye obeera erowooza twabeeranga mu ddungu nga misu okugenda nga tetwalyanga buli nga tukola gavumenti yali giri nga pulezidenti waffe Museveni prime minister Kigongo olukiiko lw'eggwanga ye NRC simanyi okiraba security units and organizations zenkambi zaffe nga gavumenti gyeri enamba eyisa ebiteeso era nga ayinza n'okukusibwa kale nno omulimu ogwo waliwo embeera we yakaayira amaliba ng'obwebadde otambula n'ogwa ku ddiba nga wabaddewo oluyiira oyisa mikono ti alhamdulillahi rabbil alamin okufuna eddiba gyotomanyi ensolo yali eriibwa yali teriibwa yafa lumbe eki naye nga toyakakasa nti olumbe bwe luli mu ddiba ekkalu otwala butwazi ng'onyikamu sepiki nga lisulamu genda okkerekya nga lizimpulukuse mukola kata kugira ki kufumba embeera bwe yakaawa muzeeyi n'ayita abalaalu be bonna kyabangeyo temukyasobola kulonda ate wano muzimpole buli omu agenda azeewandiise n'aziteeka wali ne bawandiika ente ng'omutwalo gumu n'ezisobamu oba 2 emmere ente ezo ne zifuuka emmere eriibwa abajaasi ne bannansi abali mu lutalo era kyobudde olaba abaali batalya ennyama nga tuli nabo Katonda n'avumula Qur'ani yatugamba nti kun fayakun Katonda bw'agamba nti ba nga kigira ki mu abo abaali batalya ennyama yagamba bugambi nti kati mulye nga tekyalyaga nti bwejja ku nnyama olubuto lunguluba lulya owa ebyo byagenda neza maama wange yazaazisa abaana 180 we Kaddunda we twaziika naye nga tekuliko koga nti ono yagenda n'olubuto nga buli ajaazaala n'agira ki n'agenda embeera eyo nogira kale buli kimu Katonda akigira ki akikyusa kale nno obudde obwo bwonna bugenza okutuuka twatuuka mu nteeseganya ne kayiira twatuula Kikunyu era mu ggondola y'emukulubita ebyo yagikiikirira netutuuka compromise tuba twakamala okukkaanya obuti n'agenda atusindikira foosi ng'amaze okitegeera nti amagye agakayiira gaatudde ne NRM ebulemeze yeruweero ng'ayinza ogatwalemerawo ajja atusinde nakuba ebikompola n'akola atya muzeeyi yaga nti ebyo ebikompola si muntu era si lutalo olutalo ke kano katerera ongere oli wakuuzamu akanomu akakatono manyuka misingi oba webuluma mutaka webulolame naye onoddamu ebyo erusiba kukanga era paka bwe twabiyiga nga betukanga netwepena netumala ne batuyitako ne basembera olwo tugenda okugwaŋŋanako bifuba ku biki awo twagulira emundu ezaatuyamba kubanga nabali baali bayaka baali bakabatendeka okuva e Tanzania era nga kutwebala nti buli mujaasi waffe alimu abajaasi 10 bwetukuteekerawo abajaasi 30 ng'omanya nti eyo bataliyani mmeka kampani 3 obudde obwonna netutunuulira netubuyitamu twatuuka ekiseera akakiiko kaffe kano kenkulaze
ne katuuko salawo nga babagenda sabbiiti 2 kitundu abagenda okusaka tebaddanga bamala kubeerayo ne basala muwogo ne bamwandikayo mu nsiko ne bajja beetikka omukalu kubanga oyo abaako omungi ayamba ntugamba nti nno nga ekiri kiseera kya ttalo ono mukadde waffe yakulowooleza olutalo katumuwa priority gye twamuwa kiyeka bwe tuyisizaako ekiteeso okulya ku kawunga ka muwogo ofuna semu naku eno bwe twatuuka eno mu NRM nti tusalawo nti tusazeewo Museveni yekka yaaba yeesimbawo ne mugaa nti sisimwe musoose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji.Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji.Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Twasobola odda mu nsiko Erias balenga yali akawunga ka muwogo fenga tulya mberenge mpenge tuzitana mpengere era ekikulaga nti wano waali wayiseka abasirikale be baabapama mu nsiko kubanga obuveera tebuvunda ogenda osanga obutumbuzi obuveeraveera obwasigala yensi mutubadde tutambulira mugira eyo liyita sanu nedda kale nno mu kujja kuno ng'ekitutte emabega eno bote yatendekayo abasajja abajjira mu UNLF obudde obwo basanga bagenda okuva e Tanzania nga tulina leerlanda eza UTC zawamatanga waggulu emakindi bazituuma n'amannya timpaawo ataalikaaba bwe yabanga ekaaba abantu bafuluma ennyumba nga badduka nga bagira ki like a father like a son. Tulaba olwaleero lulondi bwezigoba bantu mu mayumba olwo kitalina enjawulo. Yesu yagamba abaaliwo mu budde bwe ng'ayigiriza nti ngenze ne wendiddira ng'abasinga mu mmwe mwenna mwerabidde. Ng'olowooza otwagendera mu nsiko abaliwo nekusaba bakyajjukira lwaki twali mu nsiko kubanga situegendereza we selected the badly. Abaavaire bajja batuyingiramu basinziramu ffe kati ate okutulugunya abaliwo naye nga tolumanye baawo naye ng'ate batulugunyi badda. Baana bange abavubuka mbakubira omulanga ensi tugitereezezza mwebyekakasa nti tubitereezezza. Namulondo y'obwakabaka bwa Buganda yavundulwa. Ebyobwannannyini bwa Namulondo ya Buganda baabizza n'okubadde ekyaliyo ebitono ebisigalidde. Bye tubanja byeru biruwa tubanja obuyinza bwa Buganda mwe twasinzira okuva mu mwaka gw'1994 paka mu gw'62 nga tulabirira bannayuganda bonna ffe tusalawo ng'olukiiko lw'emmengo olulala bajeregajerega bano abavubuka abaliwo lwerwakola ebyo. Palamenti ya Uganda yatandika mu 1945 bukyogamba nti erina byeyateesa. Era omukulu wa Duke of Kent eyajja okutukwasa obuyinza ng'akobyawo ebyaffe yagamba bw'ati mu lukiiko emmengo, it is duty bound for fellow Ugandans to thank Uganda, but not only Uganda, but the entire of East Africa. Owayo yali ategeeza ati nti amayengo g'ebyobufuzi gonna ge tuyiseemu Buganda gwe gubaddewo ng'omugongo. Naye bwe tukyusiza ntusembeza abalala twagabana banaakafuga abeeru ate ne tuzzaawo banaakafuga abadduga. Obote yatuzinda buzinzi nini netutulugunya. UNLF bwe yajja nga abaabwe Tanzania n'ekiku akibba. Bw'osalawo okutwala ekizimbe ekikadde totwaliramu ebikuku nga bwe bulamu bwe tulina. Kaakati bwedda wano olwaleero n'otunuulira
nafuna wano abaana nga ne balina kye baŋŋambye era nga neetesitesa okuddemu okubayita nga lage kyembagamba nti saagala kuwandiika ku kipande kuno nti Museveni akomewo nga bino tebinnabeerawo nyinza okuba nga neekakasanga mu Uganda atabaddemu bwebanga ambaddemu n'otunulira okutulugunyizibwa kw'ezzadde lyaffe ne baganda baffe ne bagenda ne bafa owandiika dde amalirize baffe bagwewo oba kano n'olwekyo nno kyekyo nebagamba njagala okuba buli oba nga mukomyewo ku Museveni 86 okutandikira ku 86 okutuuka olwaleero mumale okubera gavumenti mulanga ye gutya taabaana b'abantu gwokirowooza otya nti Katonda ayinza okuleeta omudda n'akyusa embeera okukeera enkya ng'eriwo ndala naye gwe abadde akuwola abaana b'abanno enjala nga batandise kuula ngabo. How will you expect her to feel? Nze nangiridde okunzaaya enfuga gye twajja nayo mu 86 wano wenkuwoolera nsaliddwa oba yabba ebyowuuzo Kigongo yakakasiza nti agira ki gundi abasekiteri etuno bakakasa nti bagira ki gwe mbalabyeko wano mu bantu abasembayo okuba ebipinga yenze lwaki tebajja ndajanye ku lediyo okukyabanga tudduwe temutuddeyo engoma gye twateekera amateeka 10 nge twatuukako nawo tuweewe makisi wano tufunye 2 wano tufunye 5 wano tufunye 15 wano tufunye 6 onfuna ensi ejja kudda bweterere kubanga mutujja kubanga tetubalamidde batabani baffe betujjayo ate tebabaagala tunadda ku mudumu gwa mundu na buyinza bwa mundu ye neba Uganda y'omulembe neba kanitisabayo no kali mbakoola gwe mutabani wange wanuupu bw'onoolowooza okutambula wekka lonely majestically on the way otuuke ku State House you are dreaming while you are walking oloosa ogira ki otambula aloota abakubanga yeebase we have to first unite ourselves without any tribal, color, religion, and whatever. To forget muntu kiti. Tulyoka tusetinge ovo tulabe kwenda tuse Kampala. Bono osobola osokolera mu kasaka ka Nuupu, you are dead. You are living it there. Yes. Whatever case may be, I cannot go out of the power. But now, empires. Germany etambula, Rome etambula. Empire ya Roma nga bagisasanya. Yebamu n'obula ba Brazilian nziba, Mexican nziba, wati. Agamawanga gabeeru agali mu America. Kikali gaayo. Badusi. Era ekyabakkiriza bagamba Obama ono somu kwabo betwaleeta nga tuleeta abaddu okukola naye ono muddugavu ow'abaddugavu abajja okukolera muno mu America. Nebagata afazaali. Tuwuliziganya. Njagala oddeyo ewammwe ogambe mutabani wange nti kitaawe agambye ne bw'onootambula ensi n'ogyetooloola tojja kutuuka Ntebe bw'onooba otambudde wekka. Wazira olina kutambula nabaki n'abantu bw'ate obanga ne Yesu teyakikola n'ayibayo n'alagira yagendanga mbaki n'alonda ne badisciples ab'okumutuusiza ebigambo bye eri gy'ayagala bituuke. Naguno okategeera kagamba yes but B tulina okusooka okusangulawo
Who shall I be when we unite together? Okatagende. Kobe katuuka ngo ne kakuzimbye omutima. Oleberawo nyinza okufiirwa akafo kange. Ojja kafiiramu naye ng'ofiiridde bwereere. Tulina okukola tutya okwefiiriza. Bwe twali mu London conference mu mwaka gw'enkaaga nga tuteesa, ow'ekitiibwa omukulu w'amatwale yategeeza empuyezi oludda lwa Buganda olubadde lukulembera Uganda mu ndagaano zaalu n'olwa Uganda eggwanga eppya ne bagenda okutondawo. N'agamba nti nkyukidde Buganda. Baganda bannange, njagala mbeeko bye mukkiriza okufiirwa kulwa bannayuganda bannammwe bye baayagala Uganda ebeerewo. Nammwe bannayuganda njagala mukkirize okubako okufiirwa olwa Buganda byeyagala Uganda egireki. Ebyo bitalikolebwa ku byombi bye twogerako bigenda kusanguliraganawo. Naye nga teri agiraki. Tebwakeera enjanga ennaku z'omwezi 18 Septemba 67 obote n'alangira zino mu Buganda egenda eya mutemwaliwo naye bakitambo tebakibagamba. Ekyo tulabanga mwe mwasinze n'ebulanga yaffe gye bakugulawo mwaka gwa 56 Paalamenti mwe muteseza yaggulibwawo 62 ng'ezimbiddwa gavana. Obote sinje gizimba tuwuliziganya naye 66 eyo paalamenti eyo n'emire ya Buganda ne tugulubira mu lubuto paka twafuna yakuwa ku piimu okukuulamu enkongolo eyo naye enkongolo ogenda ogikuulamu nga muntu akaana akakyali kalamu yembwa nti kabaka waffe baamunira n'agwawo ne tugulubira mu bbanga no. January 26 zaali 25 Idi Amin najja Buyinza ng'akuddeko obote bwajja n'abanya nti alina wajja kutandikira okujjako ng'amaze okukwatagana n'Abaganda wano gavumenti bw'etudde. N'agamba tuyinza kubanga tuli ebice bibiri nga pulezidenti waffe omubereberye ali mu buwaŋŋanguse twagala kumala kumuza kaabata omuntu gweyogerako wampuyimeka Muteesa Kabaka Muteesa President. What do you mean to say? It's president. Another president. Kataka bakasigaddeyo. Ani aneyigula ku munne. N'agamba baba. Njagala omuntu abakomawo alina okukola emikolo ng'akolebwako emikolo bibiri ewa pulezidenti tumuvwako ng'akolebwako emikolo gikolebwako mulangira n'asikira Namulondo. Would you accept that? Nzikiriza amayanja nkagiba n'abataka abalina delegation ng'egenda wakkwe njobotiza tibakkiriza nti baseeko omukono olwo kwekumawo ne bakumyawo Muteesa ne tumuziika mu masiro g'abajjajjaawe. Bw'atyo ne Mutebi asalwawo okubeera Ssaabataka nga balonze ku mannya agamu agabeerwako ne Kabaka. Abeera Kabaka abeera Ssaabataka. Owulira ne bali mutuumu. Ogenda okumala okubimala eyo olwo bamukuba mu London mu nguudo z'omu London ng'asala enguudo ti an exiled king in Europe. Oyo Mutebi ne bakayaganako noono kakati nasikibwa obwakabaka Timothy yamugamba kokono tya buli balimu nekusooka okuddayo okubeera kabaka nti so you are dreaming. Era ogenda okukakkana ng'ate busuzzeemu beesuka okusuula obote. Mutebi n'afuuka kabaka nga Charles tannawa kugirayo tannafuuka. Olaba patience pains but pain.
n'olwekyo njagala tulumwe okulindiriro nga tulina entulo saagala zabyama njagala za lwatu tukkirize gwe sekolale jono n'oleeta bameka nze NRM n'aleeta bameka gundi analeeta bameka okutuula okukubere nga kuli so genuine muzeeyi bw'ataawuliza ebigambo ebyo agenda kutta tribe ye gwewo abaliddewo n'obusungu obungi bwe bali waŋŋamuka bagenda kusibira Cameroon because they don't make the majority in Uganda. Don't you see that? When you don't account that, you are a living dead. Yes. Ntibaye fura tulibera lundawa. Kandi tukulaba nsinze njagala kutandikamu eyinza okukyusa ebintu bino majestically, friendly, knowledgeable. Tugende maaso Yesu akubuuza bayinza okubeera okutambulira wamu Mukama wange Bishop ababiri okujjako nga baagalanye kasi tunabeera mu Uganda wetu nga tetwagalana. Where are we moving? Era what are we planning? Olaba Zelensky byateekateeka mu Ukraine olwaleero biggwawo nga balaba baligenda okujemuka nga Ukraine y'emu ku the poorest state in Europe. Yesu tuyagala omuganda yakugamba nti amaanyi ameemanye gamala ebitenguka kateeka otulanjiriza asitutuka ebintangekiisa kyabisa kale nno okutuula n'okukkaanya era natwe twatuula nitokkaanya kyatuleetera okusobola okuvaayo netuwangula entalo zino naye bwe twawukaganamu abalala basindikiza namudumu gwa Mungu byewavumirira nga ate byoliko mumpulidde bakadde ba ebigambo twakereye netutawanyizibwa ebisigalidde nja kuyita bannamawulire bano n'abo abatontola abalibeerawo tudere tutuule mu kiguno bibimalire ndyokemako eno pulyango yakubakowoola kugwayo tutuule mubeere bakkakkamu nti wajja kubaawo naye bwe munaaleberayo enkima basendasenda okudda nga Katonda addiddemu ebisolo nezerebera mbibira zaali zizimbye ku nyumba zaali zigizimbye so nga zitutwala nazizaala buzazi zikola zitya kale sekutali gino lowooza ku bintu ebyo member of parliament chairman aliyenda chairman ebyo bw'oba okyetaaga okutambuza obwa chairman harmoniously kubiriza abavubuka bannaffe ffenna ng'obayita mukulu wa bulungi twabasendasenda busensenzi kuyingira Nuuru naye basendasenda okubaleeta tubenga tusobola okufunawo means and ways eziyinza otuleetera okwegatta n'okusobola okununula eggwanga lino. Mwebale kuba abawuliriza abalungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji.Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji.Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.